kitalo nnyo nnyini ddala amawulire si malungi. Abantu bana be bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akaguddewo mu kibuga Kampala olunaku olwaleero. Taxi weekutuse bridge bwekyo Neyingira Amaduuka okukakana nga abantu bana bafudde 10 ne baddusibwa mu ddwaliro. So gwe wenna alina omuntu wo nga tonnaba kubeera nga omuwuliza nkugamba nti sooka omunoonyeeko. Omukutu oli ku Viki Exclusive agange nze wansaleke gye ntudde okulwamu nange Viki atasobodde kubeerawo kadde kano kubeera nga akutuusaako embeera eno nga bwetambula. Naye nga bwe tweyama nti ffe twewaayo okutuusangako amawulire mukadde nga gaakagwawo. So yensonga kwensinziira ne nkusaba gwatanaba kubeera ng'otweyungako mu butongole nti subscribinga akaddako nyambo kanzire mu kigambo personalize okanteremu all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications emboozi zaffe zonna ze twataddeyo ate mukadde. Video gimpereka like ogiwaka like oba ogiwadde omuliro okutuuka ne ko yenna gwetanaba kubanga ate etuukako. Gwe wenna anoonya ettaka oba okugula ennyumba nkuzigirira banno aba honest property companies banoonyeeko bagenda kubeera nga ate bakuyamba mu nsonga eyo. Hajimiti ye mulombe waddua gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo nkusaba nti munoonyeeko namba y'essimu kweri ku screen yawo. Olunaku olwaleero ku makya obudde nga busaasaana ssaawa 11:30 abantu b'omu Kampala bakedde maziga oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya taxi egambibwa okubeera nga ebadde eva masanafu eremeredde omugoba waayo ku bigambibwa nti bridge zaakutuse bwekyo Neyingira Amaduuka. Taxi eno namba UAU 19 ebadde eva emasanafu ebaddemu n'abaana b'essomero ku makyago nga bagenda ku ssomero. Okusinziira ku babaddewo banyonyola nti emmotoka eno egambibwa okubeera nga ebadde eva masanafu etuuse ku Sanyu Babies Home bwekyo n'ekutuka bridge Neyingira Butikiro Road ku Kaserengeto n'ekirira n'esala Lubaga Road bwekyo Neyingira Amaduuka agali okumpi awo okugakana nga abantu bana ne bafiiriddewo mbulaga 10 ne basimattuka n'ebisago era akadde kano bali mu ddwaliro bajjanjabwa. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti kano sike kabenje akasoose nga taxi ziremerera abagoba bwezityo ne ziyingirira amaduuka gaabwe era okukakana nga abantu baluguzeemu obulamu. So buno baka bugenda eri mwena abagoba ba taxi nti mufe ku motoka zammwe okuzikola service zisobole okubeera nga ate tutaakiriza ku bulamu bw'abantu abayinza okufa mu nfeeno. Amawulire si malungi, kitalo nnyo nnyini ddala. Tusaba emyoyo gy'abagenzi abo abafudde Omukama Katonda agiramuze kisa, ate n'abo abafunye ebisago eby'amaanyi kubanga tutegeezeddwako nti abamu bakutuseeko amagulu, emikono, ebisago by'amaanyi era nga akadde kano bali mu malwaliro ag'enjawulo bagezaako okubeera nga bafuna obujjanjabi. Okusinziira ku batuuze bagamba nti amagye ne poliisi batuuse mu bunnambiro ne bakola omulimu gwabwe okugezaako okukunulayo emirambo mu bifunfugu bino ebya taxi byebadde etomedde akoosa n'okugyayo emmotoka eno ebadde eyingidde amaduuka. N'abazadde mukubirizibwa ku makya obanga omwana wo agenda ku ssomero atunulya taxi gy'omuteekamu oba tunulya taxi gy'ogamba nti omwana wange agendere muno. Taxi ezimu si kwogera bubi naye ku luguudo oluva e Kasubi okudda e Masanafu obanga onoonya okulaba ku taxi ezaafa nga bw'ogituulamu olaba n'ekkubo wansi oba olaba kolansi ng'atambula ziri ku olwo oluguudo. Era wekiba kigambibwa nti taxi eno ekutuse bridge ebadde eva masanafu nyinza obutawakana olw'ensonga nti zo taxi zookwo muganda wange bo basalawo kubeera nga bazijjamu kasente ne balema okubeera nga ate baziddaabiriza. Mukadde ng'abantu balaajana abafunye akabenje katate bo ababbi balabye omukise gwe batalabangako ne batandika okubeera nga ate banyakulula abantu abafudde amasimu, sente n'ebirala byabadde nabyo mwana tubakulise nabo. Nono guno muze gw'ababbi abantu bafuna akabenje mu kifo ky'okubeera nga ataasa obulamu adda mu nsawo ya muntu oyo akoseddwa bw'atyo
namujjako kyaba atambudde nakyo. Ogwo muze si mulungi bannaye bannayuganda tusaba mubeere nga ate mugukomya. Ngenda kubeera nga nkuwaako kubamu kwabo ababaddewo basobole okubeera nga ate bakunyonyola ku mbeera eno ey'akabenje. Obubenje bususse ennaku zino nga batyo tugamba nti tugenda mu Christmas, so ensonga lwaki nkusaba mubeere beegendereza. Olunaku lw'eggulo abantu 6 nabo be bafiiridde mu kabenje k'Eruweero oluvannyuma lwafuuse yabadde ve Kampala ng'eyolekera ggulu we yayambalaganye takisi ekika kya drone bwetyo n'egitomera n'egisaanyawo abantu 6 bwe batyo ne balugulamu obulamu, abalala 5 ne baddusibwa mu ddwaliro erya Bombo General Military Hospital okusobola okubeera nga ate bafuna obujjanjabi. Kibinyo nyini ddala okubeera nti amawulire nga gano akadde kano gegefuze emikutu egy'enjawulo. Tusabire nnyo abantu baffe singa abeera asimbula ewaka naye omugamba abeere mwegendereza ku kidduka kyagenda okubeera nga alinnya oba kyagenda okubeera nga akozesa. Waba avuga ku kkubo omuteeke mu ssaala ate omusibirire nti olina okukomawo ewaka nga ate oli mulamu. Ebyo bye nsobodde okubeera nga nkutuusaako akadde kano ku Mukutu Viki Exclusive. Mawulire go si malungi, mawulire ga nnaku. Tusaba Omukama Katonda asobole okubeera nga awonya abo bonna abafunye obuvune obw'amaanyi mu kabenje kano, ate baddemu basobole okubeera nga batambuza obulamu bwabwe. Gangenze wansaalike jolo nkuzigiya bano aba Honest Properties Company batunda amataka ate basobola okubeera nga bakuguza ennyumba n'ebintu ebigwa mu kubeyo. Haji Miti ye mulombe wadduwa mononyeko gwe wenna alina ekizibu ekikufuukidde akayinja mu ngato. Sinkane mu updates eziddako mweraba. Badde ve waggulu bantu bonna bafudde tukoze kye tukoze tuyambye naye omukadde yabuze esimu y'okumukubirako oba bagibye simanyi naye byonna tubiterezeza. Bamu baba tutemu kabangale abafu baba tutemu mugunda mu ambulance. Gavumenti etuyambe ekyuse ekkubo lino erikole wanuwe nga lyambuka bamusibwanga na accident zibeerawo mu mwaka emirundi ng'ena. Abafa bangi bamu tebabimanya. Wano baddaabiriza ennyumba bakooyerwa accident za wano bafudde, abamu babadde abaana bagenda ku ssomero era batawonye. Bwetyo bwe tuli wano. Abakolera wano batera kusulawo omwanya omwo naye omu abadde yakavaawo bwati tewadde n'omu afunye obuzibu okubakolera wano ate tewali gwesanze mu kkubo ng'eva eri bonna babadde mu takisi n'ekuba bukulu wano n'etomera. Runesa Properties yefeba akabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25 ku miliyoni 1.5. Tulina ploti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti bompereze biwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemerera awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15.